abasumba beeyongedde amaanyi. Omusumba omu avuddeyo n'atukakasa biki ebigenda okubeera nga biva mu kulonda akalulu ke tugendamu olwokuna lwa wiiki eno egenda. Bannange, olwokuna lutuuse, tufudde. Olwokuna lutuuse naye ng'eno nno waali mu kubeera nga akakasa ye aprofesayizinze n'atugamba biki ebigenda okubeera nga biva mu kulonda, naye ebyo byonna nga bikyali awo. Obukodyo mu kusabira abantu naddala mu makanisa ag'enjawulo bonna bo bugenda bweyongera, tebatudde bagenda beeyongera. Omanyi okusabira ng'oli mu katebe waggulu naawe nno omwoyo guyinza okuyitako ba ne gutakuyingira bulungi nanti obeera mu bweraliikirivu. Ebyo oli ku bunkeeke waggulu gamba bannange abasajja tebangwa, tebanta n'engwa nemmenyeka, tebanta n'engwa munyweze bulungi, munyweze. Mukama Katonda obutambi bwombi kambukuteerako wano ku SMX Media, naye nga sinabeera nga mbukuteerako kankusaba subscribing onyigene ku notification bell. Nabagamba njaba kwata n'emmere yange. Yesu Kristo. Rise together in Christ. Jesus tuli wamu ne Yesu Kristo. We are high above every power. Era tuli waggulu w'amaanyi gonna. Every principality. Obuyinza bwonna. Higher, higher, higher. Waggulu. We are victorious in Christ. Tuli bawanguzi mu Kristo. In the name of Jesus. Mulinnya Yesu Kristo. Amen. Ndi muweereza wa Mukama kumala ebbanga liwanvu nnyo nga mpeereza Mukama, naye kyendaba Uganda yonna esazeemu okuwa Pulezidenti Museveni akalulu kangi nnyo lwa nsonga byakoledde eggwanga byeyogerera byokka. Tuwali muntu n'omu agenda kuyimiriza okulaba mbu Pulezidenti Museveni afune akalulu kangi. Muze Pulezidenti tusazeemu okuwa akalulu kangi nga Rwenzori NRM Mobilizer Pressure Group tuli mu kukola n'amaanyi mangi nnyo okulaba mbu ofuna akalulu kangi mu Uganda yonna. Lwakuba tuli Arua, tuli mu nsi yonna, tuli mu Uganda yonna nga tunoonya kalulu. Twatandika mu January 2025 mpaka neka tuli mu maaso nga tugenda maaso n'okunoonya kalulu. Mbeebaza mwena abasazeemu okulaba nga tunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Mukama Katonda bampere omukisa mu Uganda yonna. Ate Mukama nkyabasaabira n'okubasabira essaala Mukama akole ebyekisa ate akole binene. Tuwali kigenda kuyimiriza akalulu kufuna kangi nnyo mu Uganda yonna. Mukama